Mukyala Bobi Wine Babi Kyagulanyi atabukidde bakadama ogenda kuba omanya ensonga ate ng'omukulu penge ye asiikudde olutalo lutagenda kuggwa nkya ku mukulu amanyiddwa nga Jeff Kiiwa ogenda kubeera obitegeera so nga ne Winnie Nwagi avuddeyo naye n'ayogera ensonga lwaki ebyobufumbo byamutama. Kansooke nkusabe mukwano video eno gimpeleka like aboba nga tonnaba kugiwa ka like nkwaniriza ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much ba mikwano aboba nga wa subscribing ku Viki Exclusive nja kusaba subscribing ne ku Wonderboy UG nawe ya subscribing ku Wonderboy UG mukwano kankusaba subscribing ku Viki Exclusive kale video kanziremu kujukiso jimpeleka like. We are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products bakutusako obujanjabi obw'ekika kyonna nga bakujjanjaba bakozesa ddagala lya butonde litalina bulabe eri obubiri gwo so nga ate Hajati Kaloddo akugamba nti musomi wa ddwa gwe wenna ayagala okubeera ng'olombebwa eddwa ey'ensonga guno omwaka Hajati Kaloddo yakikuttemu ajja kubeera nga akulombera eddwa oba oli awo oterere ebizibu ebikusumu onoonya passport visa oba butuuze mu nsi ndala ayagala mwami oba mukyala n'ebizibu ebyenjawulo mu contactingeko mu namba gy'ogenda okulaba mu kabox aka black esembyayo 067 kale Winnie Nwagi avuddeyo olunaku olwaleero n'abeera nga ategeeza nti ye ebyobufumbo atabyagalirako ddala lwa nsonga nti akyalya obulamu bwe era akyanyumirwa obulamu bwe ng'omukyala eyeetengeredde agambye bw'oyingira obufumbo alibeera komera era y'ensonga lwaki ye yabigaana ebyobufumbo akola bimunyumira era avuddeyo n'abeera nga akyomera abo bonna abakomplaininga ku nnyambala ye n'abagamba nti nabo baddemba okukola ebyabwe so bannange Winnie Nwagi agambye nti ensonga y'ekwambala kwe kimusasuza gwe bw'olaba ng'ayambadde obubi ku olwo ate ku olwo lwasinga okukola ssente agambye nti ebiseera ebisinga yafokasinga ku kariya ye okusinga ekintu ekirala kyonna so nga ate bwe tweyongerayo omukyala Babi Kyagulanyi Ssentamu Itungo avuddeyo n'abeera nga encouraginga buli muntu abagambye nti ebiseera ebisinga abantu mutya nnyo okutandika wabula n'akugamba singa obeera wejjeemu obutiitiizi obwo osobola okufuuka ekintu oluusi ekinene ekisinga n'ekirooto kyo bino nno wasinzidde okubeera nga abituweera abadde mu nnimiro era n'akola ka video ke nga bw'omulaba nga yeeriira ku katunda akali fresh Babi Kyagulanyi obubaka buno bubadde bukulu nnyo era ngenza okulaba ku comments wansi awo ng'abantu bangi bavaayo n'okubeera nga bamwebaza olw'okuvaayo n'ateetiitirira ekigambo ekyo Bobi Wine akyogeza nnyo naye nze kyannema okwetiitiira I think kye kigambo ekituufu ekya avuddeyo abantu b'enjawulo bavuddeyo ne bamusiima olw'okubeera nga asobola okuvaayo n'abuulira abantu ekituufu. Babi wagambidde bino ndowooza era abadde ayina ensonga so nga ate oyo tubadde tumutadde ku bbali omwami amanyiddwa nga Dax Cartel abangi kummwe mwali mulowooza nti we yayawukanamu kaawe mabega n'omukyala amanyiddwa nga Momo 19 ebibye byali bikomyawo ebya Dax Cartel abyasooka ne byesibamukko abimanyamu katini era n'asooka afulumamukko n'ekibuga Kampala okumala kumpi emyezi 3 bweddu naye oluvannyuma ne bateeseganya era omukwano ne gutinta bupya Masekatiige n'omukyala amanyiddwa nga Momo 19 omukozi okuva ku BBS TV oba BBS Telefina kati Dax Cartel essaawa zino agudde mu bintu era nga alina kampani emu ajje yakutandisa okubeera nga alangira era nga akakola bakekamu ku kalango akeyatandikiddeko okubeera nga advertisinga. Dax Cartel embeera ze ziyinza okuba nga mawulire zaali zavaamuko olw'ensonga ey'ebizibu bye mwamanya ebyamugwako wabula ate kati yakomyewo mu nkuba endala diiru gye yasayininze kiteeberezebwa okubeera nga nsava ddala era nga ngenda kuba nga nkwako ka video ke kamu bwe kati owulire diiru eno yabadde ekwata ku ki era oyo gw'olabaawo ebintu yabadde amuwa ku ki ndera kansooke nkujjukize video eno okuddamu okugimpera ka like bw'oba obadde tonnaba kukikola then gwe yakikoze nsiima nnyo nga bwe nkulekerako akatambi kano ate era n'ak'omukulu penge ng'atabukira Jeff Kiiwa akankusabe onfollowingeko ku Facebook account yange emanyiddwa nga Viki
exclusive banayo oli wadde mbogenda ku Facebook page yange no followingako anobera updated in all corners ku Facebook ngonsangayo Instagram gyendi osobola okunfollowingako everywhere kale katulabe obutambi buno ona ekijja kukola bye first of all ibatemwani liba lufu nyo kirungi nyo n'abantu bekulala baluzize. That is the first time you failed, Jeff. You failed, man. You failed, man. Nakawulide kayimba mu superstar kayimba nga Shiba. Nengamba really and truly. If you're gonna boss an artist, why would you want the same artist okubanga he kinda or she kinda follows the same previous artist's footsteps and all this baggery? It doesn't work, brother. Note mpulira Shiba yalinga yayimba man atunda literally. Oyo literally gwe mwamukokinze gwagala okolera music industry genda kubeje emyaka gibaddemu eyo gibracket ezalimu badde batyozi ne beki. Nakalabi ebintu bikekola kambala vest kayisembu ebbeere ala ne cruise egamba yiye munafunamu nitatukakola ttano omulokulu oyo mufulasta Shiba yakolanga interview mmeka Jeff gye kigenda kifa oyo figure sweet kid gwe waleese tumwemu ku time lens of fire yaleese balotelina gye bigenda kukola olinawo amani sometimes we believe in our abilities tusobola ne waliwo kituukanga osobola okuzanya gundi emu pesa limu ne kifa. Jeff, that was a wake-up call for you. Just try to go sit on the drawing board and do your marks. Naeze kugambya kakawala tekalina yadde kayimanga omwana yenna alirejjula kayimanga basemanyiba ani bonna bowulya balidi ya jazz kayimanga muntu waabwe tekalina anything extraordinary nti wascoutiza omuntu tekalinawo ate bagendako kazina kalimba tekalina 17 wa 17 yogamba omusajja ali musiro okuba eribaga omusajja akafuna kuno akana kali 17 akazi kakula akana kakakopa Lete waliyo speech ya Bobi Wine nga basi yabwagaliza omwaka akola kamagufu mwana sipasa yagera wa atira sita mucho kubulaninga ndo Jeff ataka kagenda ka akono ndo mbesemye ka akono mukubulaninga ndo katindo kifundo ana shayi kidogo fa ila Jeff mwana ulichali wange siku yako muzimbe Jeff awe nini wafumana kisoko kama hivi interview ngakola eti ya publicity is very important but I was a wrong button brother. Kani badde kagira oya okanyina omuyimbi ate mukagamba ngo Shiba is a hard working person.